emyalo egigeddwa mulimu magungu bukina ne bukasanga kino kiddiridde abakulembeze ba disitulikiti y'Empigi okulabulira abantu bano ku bukyafu obususse kyokka bo ne beerema. Bano ebbanga lyonna babadde beyambira ku nsiko wamu n'ennyanja gye bagamba nti tenoga. Ebikulembeddwamu omusawo w'ebyobulamu Fred Kaweesa bizingiddemu n'enkambi y'abavubi ku kyalo Obukasa nga balonda bo tebasangire na kabuyonjo. Wonna enkambi erimu abantu gaye muli wano mwenna abantu bangi era ekigo kigamba nti mulagawa singa obulwadde obubaluseewo abantu baffe ne mufa ffe nga tukola mulimu kikugombolola. Naye waliwo ekibuuzo ekinzijira kyema nkyabuuzizza iwa twambala nga tetulina kayumba kakyambirwamu. Ekyokuggala emyalo gino ku ludda lw'ebyofuta bya disitulikiti y'Empigi kikikubye nnyo kubanga ebadde ejjamu ensimbi nnyingi nnyo naddala okuva mu musolo. Wabula abakulembeze bagamba nti kino bakikoze okutangira abatuuze okulumbibwa ebirwadde eba mu bukyafu. Musawo yabagadde yagambye katunoonye way forward ne mubako omulimu gwe mwakoze. Emyalo gyaffe gino abamu tuva mu mawanga ag'enjawulo, tuva mu bitundu eby'enjawulo, abamu tujja nga tulina ebizibu byaffe ng'abaki ng'abantu. Bw'oba osazeewo okujja bukiina nga waliwo embeera yonna ey'okukyusa ku kitundu, tukwatire wamu. Oluvannyuma bano bakubye olukuŋŋaana lw'abatuuze ku mwalo gw'e Bukiina, abasawo ne balabulira abatuuze bano okufaayo ennyo ku bulamu bwabwe. Bano era bagiriza abantu bano abali ensimbi ekivubi ate ne balagajjalira obulamu bwabwe. Naye mu nsi muno bw'otaswala mu nsi muno oba tokyali muntu. Bwe tuwola ku bakyala b'endaba wano abanyirira obulungi n'abaami bano bakwano bange bano ne neebuuza ddala abavubuka nga bano bagenda luddawa. Abantu abawera ebina naye nga tebalina bakyamira nga bo beesize kimu nti bantu be twalonda bajja kujja batuwa essente. Naye omuntu omu ayo n'emitwalo egiwera 6 mu kunywa okugula abakyala n'ebirala. So omusawo bw'ateekenga siteepu ey'okuggalawo omwalo tukakasa nti abantu baffe bajja kunyigirizibwa beekolemu omulimu bazimbe kabuyonjo kuba ne gye baava okujja wano ku kizinga n'egimaka mwe baakwira waaliyo zitooyi. Kino kiwalirizza ssentebe w'omwalo guno okwekola obusolosolo n'afukamirira abakulembeze okulwa abatuuze ne yeegayirira bagire nga baleka nga balinda obuyambi obuva mu gavumenti nga bagamba nti abatuuze bano tebalina busobozi bwa kwesimira kabuyonjo. Wadde kino akikoze n'ab'ebyobulamu baganya okusonyiwa abatuuze bano wabula n'abalagira okwesondamu ensimbi ez'amangu basime kabuyonjo mu nnaku 14 era bavuddeyo ng'emyalo gyonna tebagigudde nga tewali muntu yenna akkirizibwa kukola mulimu gwonna kutuusa ng'ensonga bazigonjodde. Alozia Sengendo, WSTV, Mpigi.